ebula ssaawa busaawa ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere eya Uganda Cranes okuttunka ne Malawi mu mpaka z'okusunsulamu abagenda okwetaba mu za Afcon 2021 ezigenda okuzannyibwa mu ggwanga lya Cameroon. Ekibinja ky'abazannyi 23 aba Uganda Cranes baatuuse dda mu ggwanga lya Malawi. Uganda Cranes egenda kuzannya Malawi olunaku olw'enkya ku kisaawe ekya Kamuzu Stadium nga gugenda kutandika ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Guno gwe mupiira gwa Uganda Cranes okugenda okusembayo mu kibinja bba mweri ne Burkina Faso, South Sudan ne Malawi. Abamu ku bazannyi abagenze e Malawi kuliko Captain Dennis Onyango, Joseph Ochaya, Nicholas Wadada, Mulishid Juuko, Kizito Luwaga, Emmanuel Okwi, Gavin Kizito, Yunus Sentamu, Charles Lukwago n'abalala. Uganda Cranes erina obubonero 8 mu kibinja kino ekikulembeddwa Burkina Faso n'obubonero 9 era yeetaaga kugwa maliri ne Malawi okuyitamu okuzannya mu mpaka ez'akamalirizo ng'ate Malawi yeetaaga okuwangula omupiira guno okuyitamu.